General Yoweri Museveni ne John Muhoozi twagala muti abantu baffe. Manyi mutuprovokinga kwegamba mwagala kulaba kiki tunaakola. It's not yet our time. Okitegera ne bwe munaakola mutya ne munaatusula mu traps emeka okwagala okumenya amateeka. Tetugenda mmenya mateeka wabula trust me tugenda bagobera mu mateeka. Ne bwe munaatumalawo ffe twafa dda banaye, ffe twafa dda abamu bintu tuba tubyogerako. Tetubyogerako mbu tunoonya likes zammwe, tetubyogerako mbu twagala kubeera bakabimbu ffe twogera ku buli kimu, ffe twefuula mbu bamanyi buli kintu. No, we are true patriots of this country. Ekitegeera ffe tuli bannayuganda abaddala abamanyi lwaki tulina okulwanirira ewaffe. Bannaffe abamu batiitizi tebasobola vaayo kwogera bino, newankubadde era nabo tekibataliza nti era beesanga ng'era nabo bawambiddwa. Ekitegeera bo bamanyi mu birowoozo byabwe nti nze bwe nnaayogera bajja kundya, naye bwe soogera nsobola okukola emirimu gyange n'entambula. Ako kawaani muganda wange nkubuusa. Twagala mute Chairman Nyanzi, twagala mute Alex Waiswa Mufumbiro, twagala mute Dr. Kizza Besigye, twagala mute Machete n'abalala bannaabwe, twagala mute ba Bobby Yanga bonna baveeyo. Bannayuganda bwe muba nga mmwe kennyini mmwe mwakeera enkya ne mukkiriza enfuga ey'ebibiina ebingi, lwaki essaawa ey'olwaleero ate muba mukwata abantu abakkiririza mu bibiina eby'enjawulo? Bwe muba mugamba nti gavumenti yammwe eri democratic, lwaki ate kibeetaagisa okukola ki? Okusaanyawo obulamu bw'abannansi abatabawagira. Nze ngamba politics they consider the majority. Okitegeera neera ne ba minority babeera represented. That's why we always have an opposition in the government. Okitegeera it's not that olw'okuba nti ba minority be batono mbu tebagenda beera represented. No, they have to be represented under the opposition. Eyo ensonga mmwe mwagiteekawo. Singa mwayagala kuteekawo nga mmwe mwekka mwe mufuga, mwalitaddewo enfuga ng'ebibiina birina kuva mu famire zammwe mwekka. Naye mwateekawo open space for every Ugandan to participate in politics of this nation. Kino mulina okifeesi nga mwagala temwagala. Okitegeera we are the monsters you created. We are the monsters you created. Ffe bisodde mmwe bye mwatonda. Kye tulina okulya gwe musaayi gwammwe olwaleero okubaawo. Lwaki tulina kulya musaayi gwammwe? Nti mmwe mutuggyeeko buli kimu ekyaffe, mutuggyeeko we tulina okusula, mutuggyeeko kye tulina okulya, mutwavuwazza. Tulina kukola kitegeeza tulina kulya mmwe. Okitegeera mwatuggyako kye tulina okulya nga mulowooza nti ffe tugenda kwerya, n'ate ffe tubasinza amagezi ku ki kye mwali mutulowooleza, ne tubalaga nti ate ffe tugenda kwegatta wamu ate tuyigge mmwe. Ekyo mbabuulira abantu si basanyufu gye muli, nga nange kwendi. You guys you have to wake up. Ebyo bye mukola tebina kye bigenda ttaasa. Let me tell you. Okitegeera eyo intimidation ne fear gye mwagala oteeka mu bantu kyefaananyiriza kye mwakola mu Novemba wa 2020 nga 18 ne 19 mwakwata Kyagulanyi nga mukagenderedde nga mwagala kulaba masses zisobola kukola ki. Ako kaali katego kammwe era ne mutta bannayuganda abangi ne mugenda okutuuka okwerangirira ng'abantu abamu obusungu babusaze. President ne mumusibira ewaka okumala ennaku ze mwamusibirayo. Naye ng'amazima nammwe mugamanyi ebintu mwabikyusizanga bukyusa ku ttale center. Ne mwe mulowooza abantu basiru. Gino emyaka 5 mwagibba nga mulabanga emingi. Kati tusigazza myezi. Muzzeemu ebintu bye bimu. Mubikoledde almost n'ekisanja kyonna omulamwa gwammwe gubadde gumu kulwana Bobi Wine n'abamuwagira.
naye kiraga nti temulina ke mwakozeeko yadde ne bwe kati. N'otunula ne General Naraiso ng'agamba mbu akaana ne kabavimbiramu. Ako koyita akaana bakakuweemu. Can you handle Kyagulanyi ggwe? Can you handle Bobi Wine? Tumukuwemu mu custody tuoba osomuhandolinga. You people, we are not fools. Osegera mwaterawo education system enfu, naye ate era still twagezaako ne tubeera ab'olugezigezi ne twegeziwaza ne tusobola okubuuka ne mutuziiza osoma political education, naye era still omuntu avuddeyo nga si musomesa si professor n'atulabula. Ebyo ebyange.